mu mawulire fantastic. President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eno ngali mu kuwenja akalulu naye nga byonna bigenda mu maaso. Waliwo abasirikale ababadde bagezaako kubanga basiwuuka empisa era kata bekwata matayi. Ye mukulu Dan Magic avuddeyo abadde ategeerako olulimi obulungi ng'agezaako kubanga ayogerezanya n'abakulu abo naye nga sofa ekintu kitambudde bulungi, abantu bazze mu bungi era nnyinza okugamba nti ekintu kiri masiivu. Omukwano gw'abantu love gye balaga omwagalwa waabwe yassa essanyu lingi nnyo nnyini ddala era ng'abantu benyenyedde ku gali b'enjole. Naye nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, waliwo amawulire agatali malungi agava e Saudi Arabia nti muganda waffe gwe bayita Tabisa Namuganza nti essaawa ya kakati we twogerera z'embuyaga ezikunta. Leka omwana muwala atuwe sitole nga bw'eri. So guys, muri mutya kansubira muri bulungi. Lero nkeredde mu mawulire si malungi eri muganda waffe ono. Bamuyita Namuganza Tabisa nakakola story y'ennaku nga 3 emabega ekyaliyo ne ku akawunti yange kuba yatambula nnyo abasinga obungi mwagiraba. Namuganza Tabisa ne yayitira mu kampani gye bayita Elite Winners ey'Ekawempe. Omukyalo ono yajja eno nayo balinayo kampani ebagaba mu bakama baabwe. Ne bamuwa mukama we ng'agenda labirira mukadde. Bwe yatuuka yakola emyezi 2 omukadde n'alwala nnyo. Ne bamugamba tukutwala ku ddwaliro n'omukadde. Gwe bagenda kukola medical okuprovinga nti omuntu gwe nkozesa mulamu. Abasinga obungi medical ezo muzikola. Then n'omukadde bamujjanjabe. So guys, omuwala teyeeraliikirira kuba ekyo kiri nnomo. N'agenda ne bamukozesa medical ne bamugamba mulamu nnyo. Ne bakomabe waka n'omukadde. Yali yakakola emyezi 2. Era ne bamuzzaayo ne bamugamba tugenda okola medical endala. Ne yeeraliikiriramu ne yeebuuza wane wakati waliwo omuntu nti oba bamusuubira okundempinga nti ndi lubuto medical zaaki. Yali talina option yonna n'addayo n'akola medical ey'okubiri. Era ne bamugamba mulamu. Still bagenda n'omukadde. Yabadde yakakola omwezi gumu. Era ne bamuzzaayo tugenda kukola medical ey'okusatu. Awo ne yeeraliikirira n'atuuka ku ddwaliro. Ne bamukola medical nga babikola bulijjo. Ne bamugamba ne bamuleetera ebipapula ne bamugamba bisayiningeko. Muganda waffe ono n'agamba nedda sobola sayininga ku bipapula bya simanyi. N'abagamba either mbikyuse mbize mu Luganda oba mu Luzungu. Such that nsoma ekintu kye ntegeera nsayininge kye mmanyi. Guys n'agaana nabo ne bagaana. Ne bamutuuse waka. Ne bamukuba bubi nga balowooza n'atera n'okufa. Ne bamusiba enjegere ne bamutwala ku poliisi lwagaana kusayininga bipapula. Bwe batuuka ku poliisi neraba ng'ensonga zaabwe tezikwatagana ne babasindika ku ofiisi ye. Ne bagamba mukama be naye bagende ku ofiisi babimalire eyo. So guys, bwe batuuka ku ofiisi oba mukama we yabagamba biki? Jjukira gwe Kadaama tolina by'oyogera, mukama we yayogera. Gwe beeyogera biba bya bulimba. So kamama ne bakaleka ku ofiisi ne basigala bo ne bagenda. N'agamba aba ku ofiisi nsaba kuntwala ku ddwaliro kuba bankubye bubi nnyo.
seewulira bulungi. Bagenda tuka ku ddwaliro ne bamugamba omusayi gwekwata munda. Ayina kukolebwa operation. So yali talina ssente za operation. N'agamba nedda. Kankubira abantu bange bangulire ticket at least nzireyo ewaka. Bankole operation z'ewaka. Kuba olwedde tukimanyi nti bano abantu bino tebamanyi kujjanjaba. Dokita akujjanjaba nga byakujjanjaba bikebera ku Google. Nga n'oluzungu amanyi awabyo ebisigadde tabimanyi. So ne kagaana kannyabo. N'akubira abantu abe Uganda n'abagamba njagala mungulire ticket nzireyo ewaka. Ne bakkiriza kuba yali akozeeko. Ne basalawo bagule ticket. Baali bamaze n'ogula ticket buli kimu kiri mu process. Mukama we najja ku office yennyini eyamukuba n'amukomyawo. N'abagamba oba biki yali awo nga bamuyita ku reception nga bamugamba oddayo okkola. Naye ng'omuntu gwe bagamba okuddayo okkola tatambula, yazimba olubuto, talya tanywa. Yalinda kumuzzayo waka kumujjanjaba. N'agaanamu awo bye yagaana naye nga talina kyakkola. Gyali si waabwe talina bwogerero. Ne bamuteeka ku mmotoka ne bamuzzaayo. Yagamba yakoma otegeera ng'ali mu mmotoka atudde. Yaddamu otegeera nga bamutadde ku ddwaliro babalaga bamaze n'omukola operation buli kimu kiwedde. N'abasawo tebaliiwo. N'abantu bennyininyini abamujja ku office nga tebaliiwo. Waliwo omusabe yali ow'ekisa n'amuwa essimu n'amugamba yogera n'abantu bo. Naye operation yeewedde. Nga tamanyi bamu operatinze ki nga talina kyamanyi mukazi wattu oyo. So n'ayogera n'abantu be ne bamusuula ku ddwaliro n'omusawo n'agaana okuddamu omuwa essimu. Nga kiraga nti n'abamulese bennyininyini tebamuliiko. Bamusuddewo kasita bamaze okukola operation. So guys, muganda waffe ono n'abeerako omuntu kozi nze nabagamba mukope enamba yange ku bayo lwakuba kati nagiggyayo. Waliwo yali alina enamba yange n'ankubira ne twogera n'aŋŋamba tubadde tusaba oyogereko n'abantu bonna b'omanyi abasobola ogenda ku ddwaliro ne bakyakinga omuntu ono. So ne zijja wano ne nkola vidiyo eyo ennaku nga 3 emabega ne mbalajjanira ne mbagamba asobola yenna atugendere ku ddwaliro ne mbalagirira eddwaliro. Eky'omukisa omulungi tulina gwe twafuna n'agendayo. Yagenzeyo ejjo bati yasaze omuwala ng'olwedde mufu nga bamutadde mu mochare. Kuba nababa ekifaananyi kye nga bamutadde mu mochare. So bakedde kumbikira olwaleero. Naye bamikwano mpulira n'omukono gunuma. Story eno kansubire ddala mwe bahasora mina kye mugifunyemu. First and foremost, company za mutunda. Kuba nawe yali ku ddwaliro n'abagamba bogereko ne company. Company yeno yamuvaamu n'eye Uganda Elite Winners. Nayo n'emuvaamu. So abaddaawo ng'asigaddewo na famire ye eri Uganda. Company yeno yamutunda ate tesobola mutunda nga tesoose kwogera na Elite Winners. Kuba ekitegeeza baalya ssente mu organize. Bakama ye babawa ssente nga bamanyi operation nti bagenda mujja mu bintu bye bya munda. Kuba tosobola kuŋŋamba nti company ng'eyaffe esobola okunkwata n'empaayo nga bakimanyi ndi mulwadde sisobola kola. Automatically baali bamanyi mission nti bamutwala mujja mu bintu bye bya munda. Elite Winners ekawempe ngenda gibateerawo waneeno we bayambala uniform yaabwe. So guys, nalaja na wano ng'omuwala oyo akyali mulamu. Nendajjanira embassy video yatambula. Naye embassy ffe tulinga abatalina embassy Dar es Saudi Arabia. Embassy yaffe kye bakola, imagine government ebasasulira renti, ebasasulira breakfast, lunch, sampa, ate bawane salary. Naye omulimu gwabwe gwa kulya kwebaka na kupama. Tebalina mulimu mulala, agasajja agakulu agalina n'ebirevu. Mubalajjanira ng'omwana mulwadde, ne mubalajjanira ng'ali ku ddwaliro, ne mulajjana paka omwana waafa. Naye n'okumuzzaayo ffe bakaddamu ffe tulina okwesonda tuzzeeyo omuganda waffe. Tulina gavumenti, terina kyekola. Ffe bwe batuleeta balowooza nti baba batuwonye mu nsi yaabwe tebalina mulimu mulala gwonna. Naye ng'omwana abadde asindika ssente ne bamutema omusolo. Anyway, mbavuddeko kuba tebalina mugaso. Ffe tukimanyi nti tuliwo ku lwa Katonda. So guys, nkibaddiramu era nkibagamba nnyo. W'olaba ng'embeera y'okutabuseeko, it is better n'otoloka n'ovaayo. Simanyi oba mwagala nnyo okufa. I think mwagala nnyo okufa okusinga obulamu. Nze nabagamba nti olosa abaana, nammwe abagala okgenda ebweru. Ntolosa abaana, mukwano gyange mu inbox yange nkuwe enamba yange, obeere nayo. Tolabanga mbeera kutuuka kweno. Medical esooka ey'okubiri ddukayo. Mukitegedde, medical esooka ey'okubiri ddukayo. Baagala kurepinga ddukayo.
Embala yonna gy'olaba ng'etwala obulamu mukwano dduka. Essaawa n'okutoloka tekulina buzibu wadde n'akatini kubanga gavumenti yo nekimanyi. Bwe baba nga baatukkiriza nti n'omwana talina passport kati atoloka n'addirayo ku deportation of which tekirina buzibu era tebakyatukwata. So mmwe mwenna abali eyo ntolosa abaana. Tetwagala balanga nga mufudde at least tubalange nti muli ku ddwaliro babazzeeyo waka. Naye mwe mwagala nnyo abafu ate ne gavumenti yaffe yagala nnyo emirambo. Thank you. Kitalo nnyo era kitalo ddala tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi mukama abenga mu ekyomula ekirungi. Waliwo akawodiyo kempuliddeko oba kigambibwa nti mwana muwala ono yabadde ayogera ne bbaawe ng'akaaba ng'amugamba nti nkuumira abaana bange nze sigenda kudda nti bansaze banzigyemu ensigo nti oganizi zonna ez'omunda bazitutte. Mawulire si malungi kyannaku kyennyamiza era nga biyungula amaziga. Tweyongera okusabira abaganda baffe abali eyo bonna kubanga munange tudde kiyinza okubeera kwona ate ennaku lw'enkya nekibeera. Omwana ono ali wano kigambibwa okuba nti nno omwana baamuggyeemu ensigo. Nsaba muntambulize eno video entuukire ku kampani ya Elite Winner esangibwa e Kawempe. Omwana ono abadde asitula omukadde mu kiyumba. Olunaku lw'eggulo yagambye mukama we nkooyo situla omukadde. Munfunira akatanda akanaasitulanga omukadde ng'omwana omugongo gumuluma. Mukama we yakubye ono omwana agamba yagenze okudda engulu ng'omwana ali mu ddwaliro ng'olubuto lwe lwonna baamusaze nga baamutunze ne wuzi. Ekitegeezebwa ekigambibwa nti nno ono omwana baamuggyeemu ebitundu by'omunda. Kyokka famire y'ono omwana yabatuukiridde mwenga kampani ya Elite Winner mwaganye okuyamba ono omwana. Ne muvuma ne famire y'omwana ne mugiblockinga. Kampani ya Elite Winner mutunda abaana. Era kitalo ddala mawule si malungi yadde n'akamu. Abaana bava wano ku mbeera ebanga ekuyinze n'ogamba nti kangende njiye tomanya nyinza okukyusa obulamu naye gye biggweera ng'oluusi ebintu ate tebitambudde bulungi. Mawule si malungi yadde n'akamu. Ate kisinga okwenyamiza kiri nti mbu kampuni eno bwe bagituukiridde mbu baavumyevumya ab'enganda b'omuwala ono era ne baba blockinga. Oba kituufu oba nedda nze simanyi naye ge mawulire genfunye. Nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Waliwo olutalo wakati wa Fulufiga ne Mary Nambwayo naye Fulufiga yagambye nti ye tebamutiisatiisa era tatiisitiisibwa nga mumumanyi nga bw'ayogera. Katuwulire ono ng'agezaako okutunnyonnyola. Fulufiga yavuddeyo n'aga nti ye tatiisibwatiisibwa nti ne ba step mother baamulogaloga dda. Baamulogaloga dda era talina kyatya. Nagamba amanyi ne gye balogera alina munne Simaye Owensa alina Simaye eddagala ly'ensansa mu mutwe mbu amanyi gye balogera. Nagamba naye tagenda. Teekayo fulungu tulabe. Bastep mother ffe baatuloga nga balina n'empale ze batuggyako. Twakola ne tufuna n'abasajja ale ne tuwoomera abasajja. Osobola okundoga okusinga step mother nga kyankolako. Mama Tony talina bw'ataatuuka. Ebyana byonna biwottonono. Kati nyimiriramu ng'okimanyi nti sigwe wantonda. Okitegedde nti okujjonkera gw'otasobola ne levenda. Munoonye levo zammwe mwenkana. Bwe muli emmere ebifuse ku masuwaani awo mubeera ku kawooteri. Mwezuule. Oyimirizza obugulu obutenkana bwonna obutabalansi bw'oyambadde olubina. Olaba oyambala akabina n'osigala ng'oli bawolayi ne baba bakulandisa ki? Balogera wali ewakayize kaali eti wali ku Kyennamusera. Waliwo eyannemiriza beesanzeyo nga bonna bagenze kweroga naye akakazi k'eddagala ly'ensansa mu mutwe. Bwagenze okuloga ne bwesanga ewakayize. Awo ku Kyennamusera. Nga bonna bazze kweroga naye bannanga abasajja bayimbaga ebintu nga bituufu. Mbu bwapapadde bwabadde ku byato nga bikuma omuliro bwapapadde.
andoga mpulire mpita mmere yalinga njasamira ng'alowooza ki ndowooza mukirebe we kiruma kakwata ngamba akatabo teyasomye katabo akatabo yakasomye atakati kavavenga kikalinga akawuuta amasira konna kalinga ekkoli okumatako kekabi kekayina omuntu ogulinga amasiga ag'essabo kasala envirimbo kadde obuto akula yaloga nyina esimbamu mpulire entana ejja kwamu abantu aba so kati bamalaawo nambwayo najja n'atutegeeza nti mujja kiraba nze neegendera ku kyaki naye mujja kiraba nkugambye ebintu si byangu abantu bagenda kweroga nga tamukutteeko wadde lutalo lwa ddogo enambwayo w'amaanyi katonda wa brother Ronnie nga tuvudde era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo tugendeko ku mawulire agava e Bukedeya mwana muwala yatukubye akavulo njogera ku mukyala amanyiddwa nga Asiyo Florence ono eyali yakwata ekadi ya NUP nga yagenda okuba nga te avuganya ku ky'omubaka omukyala ow'e Bukedeya district era ono yali agenda kuba nga yesimba ku mukyala amanyiddwa nga the right honorable speaker Anita Among naye ambawulire nga we twagafuna nti yakidnappingibwa ate oluvannyuma ye navvayo nadda mu kamera n'agamba nti byonna n'abisambaza n'agamba bya bulimba tebamukidnappingangako abaana ne bamukubamu ttooki ne bagamba ono atusaagirako kakati ono amugambye nti nyabo lya ssente zo leka kutufuulinga Florence, eat your pork naye totusiruwalirako. Eat your pork with your entire family with the money Anita Among gave you. Naye totusiruwalirako. Maybe when you see ears on us, you think that we are goats. Totusiruwalirako lyambiziyo ne sente ze bakuwadde. Togenda kujja neno otuletere kulowooza nti bye wayogedde bye bituufu. With all your body language. Mbusimanyi, the pressure was too much with my family. They had no idea that I'm going to contest for the Bukedeya this Simanyi woman MP seat. Huh? Do you look like someone who cannot tell her family that I'm running for the seat of Bukedeya woman MP? Huh? Otunanga omuntu atasobola gamba family ye wobeera nga pressure yali nyingi okuva eri family yo we baategeera. Why didn't you go back to NUP headquarters no bagamba nti nomanyi I'm withdrawing sigenda kurunninga for that seat? Lwaki towaddayo? Gwe bw'otulabako gana amatu, if you see ears on us, otulabiranga tukulabikiranga embuzi. Asiyo lya ssente zo. Naye nze njagala obeerewo, you live forever. You will regret this action. Bw'obeera nga tokolera NRM nga towajja nga ddala ojjidde ku mission yakubeera nti nno Bukedeya ekifo ekyo Anita Among we yeesimba ekya woman MP tayina ku challengingibwa ayina kujanga ali unopposed. Bw'ebeera nga si yali mission yo, you will regret this action. Ate n'okujja n'oyagala tusiruwaza. Nze the moment when nalabye NUP postinga ku page yayo mbusimanyi mulindeeko, I will come and address the situation. Simanyi, I'm not feeling okay. Asimanyi, I hear the cries in the background. Amaziga gwabadde owulira mu background gabadde gani? Gabadde ga family yo. Gabadde ga family yo. Asiyo, eat your pork. Naye don't bring this nonsense to us. Totuletera busirusiru bo waneeno. Don't think that we are stupid, we don't understand. Lyambiziyo okute. At least let the people of Bukedeya know that you're not different from Anita Among. And this was your mission from the start. Nze kakazi gwe saakusimira nawo nga bakwaniveiringa. Seriously, engeri gyo wasabuka mwawo nga bakuwadde akazindaalo nga wenna oyogera totegeerekeka. Simanyi present, simanyi Mr. Chagulanyi, simanyi bikoze bite. Ng'oli awo oli mu kugolongotana. Ng'okimanyi nti kawedde.
okituuse ku bannayuganda gwolowooza bakituusizza ku NRM ku NUP. It's not NUP being affected. No, it's the people of Bukedia. Abantu be Bukedia be bali mu mbeera embi, so si NUP nga party oba ekitebe kya NUP. No, Bukedia people. You betrayed the Bukedia people. Gwe asiyo simanyi Florence, simanyi ye Florence. You betrayed the Bukedia people. But eat your pork. Yeah, subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking. Ebisigadde byonna byonna butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa kuwona woli wona wosinzidde tula tuzikalira nywera tukomawo.